Ramazan Mutebi ow'omwaka ogumu n'ekitundu yatasimattuse oluvannyuma lw'ennyumba yaabwe okukwata omuliro ku kyalo Lwera mu tawuni kanso y'e Kyazanga mu disitulikiti y'e Rwengo. Kiteeberezebwa nga bwe waliwo omuntu ow'ettima eyalabirizza Janet Nabukenya maama w'omugenzi ng'agenze ku dduuka kubeerako ne byagula n'ateekera ennyumba omuliro. Ono yagenze okudda yasanze poliisi n'abatuuze bamenya luggi kutaasa abali munda. Ne bagamba mutaase n'omuto n'enzijayo yambaze ebidomola yadde nga 8 ne tuguyira ne gukendera ne basobola okujjayo omwana poliisi n'emutuweera omwe ekyo ekituli. Nabukenya okufa kw'omwana we akutadde ku mulamu we Usama Nsubuga gwalumiriza nti alina obutakkaanya ne bba Adamu Mutebi. Tubadde tubeera wano mu kukkaanya nga n'engoye nzimwoleza nga n'emmere ngimufumbira wabula nagenda okulaba ye mwennyini nga yagamba nti mulamu bino byonfumbira ndabika nkola ki nkumenya leka ntandike ng'okwefumbira era n'abeera nga yefumbira nene nsigala nga mwoleza wabula simanyi kyamukase kutuuka kw'eryo ssa. Waliwo ekituli ekirabiddwako nga kigambibwa nti omutamanya ng'amba ono mwe yayise okutuuka mu kisenge omwabadde abaana alyoka abakoleeze. Maama wa Usama Nsubuga gwe balumiriza okuba nekyamanyi ku muliro guno aganye okubaako nekyayogera kubalumiriza mutabani we. Nabukenya asinzidde wano n'alajjanira bazira kisa okumudduukirira nti kuba talina kyasigaza era n'asaba poliisi okunoonya omuntu eyamutuusizza ku kino avunaanibwe. Omwana mufiiriddwa buli kimu kyonna nkifiiriddwa ennyumba bwetunula mbutuufu sirina wakutandikira yenna asobola okunnyamba nnyambe n'omuntu oyo tadduka kulya butaala mu nsi munaanoonyezebwa afazaala abonerezebwe ku kintu kye yakoze. Saidi Ngaleebe akulira mayumba 10 ku kyalo kino yeewuunyizza omuntu gwe bateebereza okuba nga ye yakoze ekikolwa kino okuba nga tamanyiddwa mu kitundu. Naye oyo omwana yakoze ekikolwa ku mwana wa muganda we nze simumanyi era simulabanga nako kati muganda we yamuleeta teyamwanjula. Abatuuze bavumiridde ekikolwa ekyakoleddwa. Omuntu yakoze ekintu kino anoonyezebwe yonna gy'ali. Ensi etuyamba yamulabyeko n'amanya ge n'ebifaananyi byandibadde biteebwa ku mutimbagano n'akwatibwa. Yakoze bubi ekintu kye yakoze kituufu naye nga tusaba bonna gye bali batuyambe badduukirire mutuuze munnaffe oyo. Kyatubye nti kuyamaanyi nnyo. Poliisi egamba nti etandise okunoonyereza ku nsonga eno. Okubanga bakwata omwami amanyiddwa nga Osama. Kasiri agamba nti abooluganda bano balina okugugula n'olw'ettaka ng'ensonga zaabwe zikyali mu kkooti e Kyazanga. Kigambibwa nti ono suspekti waffe Osama saako ne muganda we Mutebi Adamu babadde balina obutakkaanya ku poloti naawe wenyini we babeera ku nnyumba eri obwannannyini era ng'ensonga ezo zibadde ziri mu kkooti esookerwako Kyazanga. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.